talinaawo kiyitibwa jiko ya ttaka kujjako omusenyu bw'aba yaguguze ogwo gusobola okuba ogugwe ne bw'aba ku kintu ekya wansi talinaawo oyinayinasa ezigula busaabala ate si yeserebu yekka asoose okugula ebusaabala abuuze oyo omukyalo oyo mwannyinaffe ate kirungi yakolako naye siba kalungi omukyalo Shiba yagula awo nze namusayiningira ekifo kye weekiri awo kumpi okuva wano we tuli omukyalo oyo Jennifer Furufiga naye yagula awo nze namusayiningira ekifo kye azimba n'okuzimba mwanattu azimba misana tazimba kiro era nze namusayiningira basalebu tulina bangi nno mwami Bugembe gwe mu Pastor Wilson Bugembe mutuze wange omulungi era yagula kuno ekifo namusayiningira azimba misana olaba nejuzo omugenzi omwana ono omugenzi radio yafa kuno nga yawina ekifo kye ate nomwana tuli ebiwandiko byabula abajja wano nga family bagalamba yambe era nemba yamba tekitwalwangako wadde ate nali badde nekubana mukubba kya muntu yafa naye ate owantu abalamu n'olw'ensonga eyo oyo omwami talina kifo busaabala Capital Music Call nze lujja okutusaako ensonga zonna ezitambula mu ggwanga Uganda n'okwetolola ensi yonna. Mwenna abasinga mmanyi ku social media mwalabidde ebifaananyi nga omwami Yusuf Senabuli abasinga gwe manyi nga Kabako wa Team No Sleep wamu ne mukyala we Namuddu oba Dumuna nga bali mu mbeera ey'okubeera nga ate basuka omugwa wano ne wali okutaka erigambibwa nti bakeenkya ne bateekamu ssente zaabwe naye ng'ate olwaleero kyogerebwa nti ettaka lino lyalibanga lyafunye ate obwannannyini obulala. So wano we tuli busaabala era nga ensonga ze zimu ze tuzze okubeera nga tetumanya ddala ekituufu kyeki ekigenda mu maaso ku nsonga nga tulaba Bannayuganda bavuddeyo batandise okuba nga banyisiŋŋanya ebisongovu ate nga weeri enkola yaffe tuliwo okulaba nga tusuulira ddala amazima galiwa mu nsonga weeziti. Zino nno tezikwata ku Kabako yekka kyemmanyi nti ye zimukutteko olw'ensonga nti mwenna mujja mumulabirako naye nga kigenda kuba kyakuyiga oba kyetugenda okuba nga kyonna tufunamu kitambulira ku mbeera mwenna gye muwangaalira n'engeri gye mugulamu ebintu byammwe. Tugenda kuba nga twogerako ne ssentebe w'ekifo kino ate abeere nga atuluŋŋamya era nga atulambikira ebikwata ku kifo kino ekyogerwako. Wekitunulira fuuti okuzigerezeganya ziringa 25 45 oba 45 okusinza ku kitula ku ground era nga embeera eriwo eraga nti waliwo enteekateeka ey'okuzimba ebadde egenda mu maaso omusenyu gwayiriddwa naye nga olw'embeera y'ebifaananyi bye mubazze mulaba enteekateeka eno tesobodde okubeera nga ekyagenze bulungi nga nannyini kifo kino wabadde ateeseteese. So byonna ebisinga tugenda kuba nga tubifuna wa ssentebe agenda kuba nga ate atunnyonnyola obwannannyini obutuufu buli waani sayidi yaani y'ebiwandiiko byogera ki ku mbeera y'ekifo kino nga bwe kifaanana. Byonna nebisingawo. Njagala okwebaza ba sponsors baffe betutambula nabo okuli wa Sozo Properties agula ebintu ebikozeeko properties nga weeziti nga naye ziri mu makubo matuufu. Sozo Properties abazigula bulungi nnyo then n'ebintu ebikozeeko ebyo mu mayumba nabyo osobola okuba nga munoonyako Kireka Kamuli Road ne namba z'essimu nga bw'oziraba awo mpola mpola. Nebaza n'abazzi One Sons ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuwa ebintu byonna ebisobola okufuula ekisenge kyekyenjawulo kuli towels, duvet, amasuuka, bed cover byonna basobola okuba nga ate nabo babikuwa bulungi nnyo abo bali ku Mukwana Arcade. Namba z'essimu era bwe ziri awo wansi mpola mpola mu mbeera y'emu nenjagala okubeera nga ate nkutegeeza nti Bakato Accra Construction nabo mu nsonga z'okuzimba kati ng'ekifo kya Kabako kino okukifuula ekifo eky'omulembe okubeera nga bazimbawo kalina eriko ey'omulembe ku ssente entono nnyo oba omuzigo ogw'omulembe ku ssente entono nnyo asaako biodigester oba septic tanka ez'omulembe guli naye nga ate za mulembe guno tezirya space ntono nnyo teziwunya abo basangibwa Nalukolongo ne ku namba z'essimu nga wooziraba awo mpola mpola mu mbeera y'emu n'omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. So n'olw'embeera eyo be tuli nabo okulaba nti ensonga zino tuzibatuusaako twakazitandika olw'embeera nti zibadde zikyalimu ebbugumu lingi nnyo ate nga ffe mumanyi nti ensonga zaffe tuzikwata tuli bakkakkamu olw'ensonga nti tuba twagala okuggyayo amakulu agazirimu. Tugenda kuba nga tunoonya abantu bangi nnyo ab'enjawulo abakwatibwako we twogerera. Saagala nnyo okubeera nga ate ngenda kuyingira nnyo mu ndeeri mu kifo kino nga wookiraba naye nkiwa ekifaananyi okifuna bulungi olw'embeera nti wosukka ekkubo lino we twogerera obeera ogenze mu trespass naye nga ekifaananyi nkiwa okifunye bulungi nnyo naye ng'ebisinga ku byembabuulidde oba ebisinga ku byolaba mu kifaananyi kyokyalaba asita tuli busaabala ate nga busaabala abaako omukulembeze mutukkirize tube nga tulina woofiisi y'omukulembeze abeere nga atunnyonnyola ebisingawo ku nsonga y'ekifo kino ekikayanula essaawa eno. Ekisooka nze ntuyo Steven chairman w'erosi wano
ebusaabala omwami oyo oba ebigambo ebyo byoyogera kisooka si bituufu. Mu Uganda oba ensi gye tulimu ennaku zino nsooka okukubuuza ki ekifuula kamera eyo nti yo mbuuza gwe munnamawulire kiki ekifuula mu ntegeera yange ekifuula kamera eyo yo ogenda mu dduuka n'ogula n'owaayo sente ne bakuwa ekyogera ku kamera eyo n'ekiraga kw'osasulidde. Bwe tuvaayo eyo mwami Kabekko kyagamba nti natunda ettaka lye simanyi natunda biki, ebyo si bituufu wadde n'akatono. Ero si wano nze situnda, mbeerawo omwami gundi ng'akwata sente ze ng'aziwa ono agamba muguzizza. Mu lufuutifuuti gwe tuyita witness, ffe mu Luganda gwe tuyita omujulizi, ng'omukulembeze w'ekyalo. Ekirala oyo mwami bogambye nze simumanyi nga kiyamaani we Busaabala. Ekifo ekyogerwako kya mukyala Ajati erinnya we liri Namusisi Aziza, ye nannyini kifo ekyo, gwe mmanyi nga kiyamaani we Busaabala. Omwami oyo alina ku kifo kino kuliko akatundu ke yeegwanyiza. Ekirala njagala ntula mu kamera akimenyewo nti ttaka akatundu ke yeegwanyiza bwe nkagerageranya nga mu Luganda, ddira oluggi olwo buli muntu yenna alaba TV eno, geregeranya oluggi mu nnyumba gy'osulamu, oluggi oddire enzigi nga 4 ozalirire wansi, wano 4 ne wano enzigi nga 10. Njogera Oluganda omuntu lwajja otegeera, kubanga abantu tebamanyi bya fuuti. Nze nganzo amanyibwa kati ni ku bya fuuti, ze fuuti 25 oba kale nga kwa 5 oba nga kwa something. Ke kantu omwami oyo ye kaalaga nti kalinga akake, ate si kake. Ebusaabala oyo talinaawo kantu wadde, talinaawo kiyitibwa jjiko ya ttaka, kujjako omusenyu gw'aba yaguguze ogwo gusobola okuba ogugwe, ne bw'aba ku kintu ekyawansi talinaawo. Oyo talina sente zigula Busaabala, ate si ye serebu yekka asoose okugula ebusaabala. Abuuze oyo omukyala oyo manyi naffe, ate kirungi yakolako naye, si bakalungi. Omukyala oyo Shiba yagula awo, nze namusayiningira ekifo kye weekiri awo kumpi okuva wano we tuli. Omukyala oyo Jennifer Furufiga naye yagula awo, nze namusayiningira ekifo kye. Azimba n'okuzimba mwanattu, azimba misana tazimba kiro, era nze namusayiningira. Basalebu tulina bangi nno. Mwami Bugembe, gwe Pastor Wilson Bugembe mutuuze wange omulungi, era yagula kuno ekifo, namusayiningira azimba misana. Olaba nejuza omugenzi, omwana ono omugenzi radio yafa kuno nga yawina ekifo kye. Ate nomwana tulina ebiwandiiko byabula, abajja wano nga famire baagala mbayambe, era ne mbayamba tekitwalwangako wadde. Ate nalibadde neekubana mu kubba kya muntu yafa, naye ate abantu abalamu. N'olw'ensonga eyo oyo omwami talina kifo Busaabala. Agamba Jeff Chiwaye yamuguza, ate gwe bwe yagulira tewaliiwo, waakalondewa, ekifo ekyo akimazeeko emyaka 3. Bano Bajati bakimazeeko emyezi 2. Kati ekifuula ettaka nti nno oba gw'omaze emyezi 4 oba emyezi 10, empapula zino zitunuzeemu kamera, kubanga ettaka teryatandise jjo ne Uganda teryatandise jjo. Empapula weezire zoogera ku Uganda okuva gye yatandikirwa. Kyogera Uganda tukyagula mataka olw'okuba Uganda yatandika dda. Bino byonna byogera ku kifo ekyogerwako. By the way, naye oyo baamubba tabamalira nnyo mmwe budde bannamawulire, naye byaliko ebyo ebyokwekyanga. Ffe nga office tulina olulimi lwe twogera na mpapula, ne bwogendewo omulamuzi asembayo twogera naki na mpapula. Yajja wano juzi ng'aleekaana ne mugamba muganda wange kiki, nangamba kiyamanya akantu kange, ne mugamba okoze bulungi, ne muwa obudde twatuula wano, genda oleete ekyogera ku kifo ekyo. Yakiraze kamera, naye kamera yo nsubira tesi yegenda omuwa obwenkanya, bwaba yagala bwenkanya. Bino ebintu bya mpapula. Jeff Chiwo omumanyiko okuba nnanyini mu kifo kino? Simumanyi. Ne Jeff Chiwo tomumanyi yamu? Ng'omuntu mumanyi
n'ekyo okubeera nti ku kifo kino nga bw'ombuuzizza simumanyi. Jeff Chiwa mutuuzeewo. Si mutuuze wange. Ogenda weetegeeze nga munnamawulire lwakuba mmwe muli ku kimu weeyawo si busaabala ebyalo byawukana kati ono gwe bayita busaabala ekyalo era yenze kyamanyi we busaabala ekyenjawulo busaabala ono asawundinga nnyo nti tuli muluka eggango oba omanyiyo naye busaabala fe tutandikira ggangu nekibiri naye busaabala. Ssentebe olowooza lwaki Kabako mu bifo byonna zzenekayanira Kabaka wasuubiza oyinza okuba bamubba naye bamubba simanyi naye alina okulaba oyo yamukola ki eyamubba. Kabaka alumye n'ogwengulu agamba agenda kuzimba n'olunaku lwaleero abadde atandisisira omusingi era gwe nga ssentebe ogenda kukola bwe kuba kuluma gwangulu abantu bonna baguluma kyenjagala mutegeeze tesi yasoosa oluma ogwengulu nekyenkutegeeza talinawo kifo. N'abatuuze be twakogerako nabo bakakasa awantu awo nga wali wakabaka gwe bw'onoddambya olugambo nga mwe bannamawulire era olugambo lwogenda okutambuza nga Kabaka bw'atambuza nkubuulidde kaati ng'ensi eraba mwami Kabaka nga kyamani we Busaabala simumanyi ku nsonga y'ekifo ekyo. Mwami Kabaka bwana bakozesa by'amaanyi nange ffenna tulina amaanyi mu Uganda gwe tolina maanyi wuyo okutte kamera yiyo nnene era ndaba okozesa amaanyi naye ekikulu empapula tuve mu byekyana ekito eryo si stage ye gyagenda nga atuyimbira empapula sizimanyi sizirabangako gwe zoogerawa kuba gwe buli namuli otutte obuvunaanyizibwa zoogerawa tonalaba ku mpapula za mukulu Kabaka sinnaziraba olowooza mulalo kayande yaziraze TV ne kamera eyo gye yaziraze kamera nze bw'ojja ekiro nkulaga ez'omukyala kwe yagulira ekifo ekyo. Singa Kabaka yagula ng'alina looya nga looya ye yasayininga ng'ate naawe watunda waliko nga famire eguza ati tobeere mu nsobi ate nadde ndowooza mwami Kabaka ng'egyali ew'Ekampala nadde mmanyi na mugezi ng'agenda oba nakozesa ku looya naye mwana neewuunyiza era tamanyi